Onako tuinako Cindy, tuinako Dax Vibes, ate nemulete kuno omuzungu. Buli omu abadde ategeka naye kati buli omu yamaze n'announcing at the same time. Buli omu abadde ategeka kiki. Kakati dates olaba dates zino zibeera a bit difficult to change kubanga obadde otegeka ekintu, especially nga ki-involving abantu abatali bawano. Wabeera ne tour schedule. Kakati bw'ogamba nti eno date ogivuddeko osobola okuddamu omufuna mu June next year ng'ali business schedule. Naye tekiba necessary nti ono ayingiridde munne oba Dax ayingiridde gundi oba ayingiridde gundi. Buli omu aba afuuma. All of a sudden bw'otandika okulanga ala agenda kulanga n'oli agenda kulanga. At the end of the day what we have to do is people have to find what they would prefer to do. Buli omu agenda anyumirwe. Era bonna mbaagaliza ekirungi buli omu afuna abantu buli omu anyumirwe. Abantu banene ffenna twabatyanga edda nga tulowooza tetusobola na bafuna wano eno. Like emitendera ki gye mwayiseemu bukodyo ki bwe mwakozesezza okulaba nga mufuna Craig David? Well kati bw'obanga obadde mu industry for a while otuuka ekiseera ng'olina connections obeera okoze n'abantu. Ne music bw'obeera okola speaking up for itself because music atabaganya bantu. Music lulimi actually. Kati waliwo wavelengths ezigatta somehow n'ogwa ku manager wono olina agwa ku oli ne mwesanga ku awards ne mwesanga ku TV events ne mwesanga ku concerts. So somehow mwekanga mweguddeko but also you've got to be purposeful mu kintu ky'okola. Noyita mitendera emituufu abantu bafuna gyebale. Bagamba yeno show eri oba tugiyite VIP tokisusiza. Sandi kitadde bwentyo but ekintu oba okikoze wabaawo ebintu ebibeera wansi waakyo. So some things are cheaper to do, some things are more expensive to do. Kati ekintu kiba more expensive to do era ogenda olaba nga pricing eri according because kati nga bw'oŋŋambye nti abantu badde mubatya tebasobola bafuna oba omufunye era naawe muli kimanye nti bintu tebiba byangu wamu akasente akaba kagenzeemu. Olwofa wa downtown yena abamanyiyo ka unbelievable tugenda kawulirizaawa tunayimirira bweru wa gate. Omukolo tegusosola muntu era bw'obanga osevinze mu budde era tiketi oba osogifuna waddewo tiketi ya alibada ya mitwalo 15 waddewo eya 2 mitendera mingi. So you can praise yourself wholly but olaba ekizibu kye tuba nakyo most times omuntu agamba kiri kyabali kino kyoli era omugamba nti njagala kino oluusi kusinziira ku ngeri gy'abadde akolamu ekintu kye ng'akyagala asoose ebinga najja naye atakyagala era batajja kifaako.